Ebirwa byerabirwa naye n'olunaku omukama wa Tooro lwe yatuuzibwa ku Namulondo y'abajjajja be nga wa myaka 3 gyokka egy'obuto lunajjukirwa nga Lukirabasayija omukama oyo nnyimba kabamba iguru Lukidi owokuna amanyiddwa nga King oyo ye mukama wa Tooro aliko. Ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwapuli omwaka 1992 era nga kitaawe ye yali omukama Patrick David Matthew Kaboyo Olimi owookusatu nga ne maama we ye Queen Best Kemigisha Kaboyo ono ng'enkuyege kyamukubira enduulu. Ono mu mwaka gwa 1995 lwe yatuuzibwa ku Namulondo y'abajjajja be. Oyo nnyimba yasikira kitaawe ku myaka 3 bw'atyo n'afuuka omukama wa Tooro we12. Mu bukama bwa Tooro bwali bwakawemmente emyaka 180 gyokka bukyanga bubangibwawo ng'abafuzi b'amatwale tebannaba kujja kwewaŋŋamya mu bukulembeze bwa Afrika yakulembererwanga ku bukulembeze bwa nnono era nga bakabaka ssaako n'abaami be baakulemberanga abantu baabwe. Era wano mu ggwanga Uganda nga terinnaba kufuulibwa Uganda yawamu mwalimu obwakabaka obwali buggumidde ddala omwali Bunyoro, Buganda, Ankole ssaako ne Tooro. Wabula mu mwaka gwa 1966 obukulembeze obw'ennono bwawerebwa oluvannyuma lw'Obote okwewaŋŋamya ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda anti ng'amaze okubugobamu Muteesa. Kale wano okuva olwo okutuukira ddala mu myaka gy'ekinaana eggwanga Uganda gyalimu obutabanguko obutagambika naye nga bwonna buva ku nsonga za byabufuzi. Kale wakati mu mbeera ey'obutabanguko abakulembeze b'ennono abaateeberezebwa okubeera obutereevu mu by'obufuzi bwe batyo baawaŋŋangusibwa Patrick Kaboyo owa Tooro ssaako ne Kabaka Muteesa owa Buganda. Okutuukira ddala mwaka gwa 1986 Pulezidenti Yoweri Museveni ng'amaze okutwala obukulembeze bw'eggwanga lino, ssemateeka w'eggwanga wa 1993 yakola ennongoosereza obukulembeze obw'ennono ne bukomezebwawo. Wabula newankubadde ng'obukulembeze bw'ennono bwakomezebwawo tebwasigaza maanyi na buyinza bwa nkomeredde bwe bwalinanga luli ku bantu baabwo. Oyo nnyimba kabamba igulu we twogerera ye mukama w'obukama bwa Tooro era ng'aweebwa ekitiibwa ekya Lukirabasayija ekitegeeza omusajja akira abasajja bonna. Okufa kwa kitaawe omukama Kaboyo mu mwaka gwa 1995 kwali kutegeeza nti omulangira eyaliwo ebiseera ebyo ye yali alina okulya eŋŋoma newankubadde nga ono yali ku myaka mito ddala. Essaawa zijjukirwa bulungi nnyo zaali 8 ogw'ekiro ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa Septemba omwaka 1995 wano nga wakayita sabbiiti emu nga kitaawe amaze okuziikibwa. Emikolo egy'okutuuza omulangira gyatandika okukolebwako bw'atyo n'afuuka kabaka akyasinze obuto. Egimu ku mikolo egyakolebwa kwe kwali egy'okukakasa oba nga ddala ono mwana ava mu lulyo lulangira oba nedda, era nga wano omukulu w'ekika ky'abalangira ono ng'ayitibwa omusuuga yakoowoola bakatonda ba Tooro n'alaamiriza nti omwana ono bw'abeeranga ddala ava mu lulyo olulangira olwa Kaboyo atuule ku Namulondo y'abajjajja abeera atebenkere, wabula bw'abeeranga simwava laddu ejjeemu be afiirewo. Mwana wattu ono ekigezo yakiyita ekitegeeza nti gwali musaayi gwabwe ddala, era bw'atyo n'akola omukolo ogw'okukuba ku ŋŋoma emanyiddwa nga Nnyaleebe, eno nga ŋŋoma y'abajjajja be abayitibwa abacwezi, era nga kino yakikola nga bakitaabe ne bajjajja be bwe baakikolanga. Kale oluvannyuma n'aweebwa omukisa ng'amansirwa omusaayi gw'ente ennume eyali yasaliddwa ssaako n'enkoko enjeru ku ssaawa 10 ez'okumakya nga busaasaana. Oyo nnyimba kabamba igulu yatikkirwa engule ey'obwakabaka bwa Tooro wakati mu Namungi w'omuntu eyali ajaguza, bw'atyo n'ayingizibwa olubiri lw'Abatooro lumanyiddwa nga Karuziika Palesi olusangibwa ku kyalo Nyamunyaaka, bw'atyo n'atuuzibwa ng'omukama wa Tooro omujja. Era nga bino byonna byakolebwa mu budde obw'ekiro. Oluvannyuma lw'okutuuzibwa ono yagabulwa ekijjulo kye kisooka ng'omukama era nga kyali kyakalo n'emikolo emirala mingi nnyo egimu abamu gye muyinza okulowooza nti gyesittaza naye nga mu buwangwa bwabwe gyali girina okukolebwa. Kale oluvannyuma omukolo ogw'eddiini gwakolebwa, guno nga gwali gwakumusabira era nga gwakulemberwamu omulabirizi w'ekkanisa ya Uganda mu bbendobendo ly'e Fort Portal Ustensi Kamanyire okuva mu bulabirizi bwa Rwenzori. Omukolo guno ne Pulezidenti Museveni yajja n'agwetabako emisana era bw'atyo n'ayozaayoza omukama ono eyali aweza emyaka egy'obukulu 3.
kale olw'okubanga ono yali mwana muto era nga yali tannatuusa kwesalirawo ng'omukulembeze, yateekebwako abakuzi abasatu, bano nga be baali balina okumulowooleza n'okumusalirawo ku biki bye yali alina okukola nga bwe bamuteekateeka okufuuka kabaka omujjuvu ng'ekiseera ekituufu kituuse. Ku bano eyali asookera ddala ye yali maama we Best Kemigisha, muyite Queen Mother. Kuno kwaliko ssengaawe muyite Godmother, ono nga ye Mumbejja Elizabeth Bagaya, kwoteeka ne kkojjaawe Omulangira Jimmy Mujenyi, nga ne Pulezidenti Museveni yateekebwa ku bakuza b'omwana ono. Kale wano Pulezidenti Museveni essanyu awulira jjitirivu buli lwalaba omwana ono ng'ajaguza amazaalibwa ge, kubanga y'omu ku bakuza. Omugenzi Kano Muammar Gaddafi naye bw'atyo yafuulibwa patrooni w'obukama bwa Tooro, era ng'ono yasembezebwa nnyo mu lulyo olulangira. Kale omukama bw'atyo bwe yaweza emyaka 9 yatuuma Gaddafi Defender of the Kingdom of Tooro, ekitegeeza nti omukuumi w'obwakabaka bwa Tooro. Era bw'atyo bwe yalinga ajaguza amatikkira ge ag'omulundi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 2001, Kano Muammar Gaddafi yagaliko nnyo. Wetwogerera omukama wa Tooro oyo Nnyimba Kabamba Igururukira Bashaija Lukidi owokuna aweza emyaka 31 egy'obukulu, wabula nga we yatuulira ku Namulondo yali aweza emyaka 3 gyokka. Okumanya nga teri bukulu butava eri Katonda, ono yali mwana muto naye munnange nga bamusinza businza. Ekisinga okwewuunyisa n'ebyaliwo ku mukolo ogwo olunaku olwo yali tategeera kigenda mu maaso, era ebisinga kati ndi mu kubimunyumiza bunyumiza wano ku BTM. Olunaku olwo kye tutayinza kwerabira, Pulezidenti Museveni bwe yatuuka okwogera aba amwogerako agenda okukyuka atunule mu kifo w'abadde atudde nga taliiwo, bagenda okumumagamaga bamusanga mmanju nga yeezannyira. Ebirwa byerabirwa. Naye n'olunaku omukama wa Tooro oyo Nnyimba Kabamba Igulu lwe yatuuzibwa ku Namulondo nga wa myaka 3 busatu lunajjukirwanga.